byebyo nga byombi kunyonyodde. Era kati ekirungi nti mwembi we muli. Ne Jordan muyise anaatera kutuuka wano. Nyabo, nze nabbi omwana wo? Iye. Naye nga byogero bikakasa? Iye. Pauline, obwongo bwo bukola bulungi? Iye. Ne mukazi gwe nga weekaza? Gwe totera kujja ku poliisi wano. Kunze n'abani yabbi omwana? Igwe nnyabo, ate mugenda kumumpa. Mu bulungi oba mu bubi. Omwana si kyamaguzi, nti ogula buguzi n'otwala ewakaawo. Omanyi mumanyira nnyo. Owange mugenda kumumpa. Najja mu mirembe n'ogaana okumumpa. Kati ogenda kumumpa ate mu bubi. Mukyala Pauline, kakana musobole okwatagana mpola mpola nga temuyombye. Naye bannange abantu, ofiisi olaba oyo omukazi yagenda ku ssomero n'akwatagana n'omusomesa n'abbayo omwana wange, era bulijjo munoonya. Omwana wo? Webale kuzaala nno. Omanyi obulumi bw'omwana gwe mugumba gwe? Kati walowooza owabbayo omwana wange mu ddwaliro nolowooza nti owonya obugumba? Nyabo, weetambulireko. Genda bakusabireko. Naye togenda kuzanyira ku mwana wange gwe. Nyabo, bw'oba tosobola kwefuga ngenda kugwa mu ofiisi yange. Nga ngende ewalala. Gwasoose oba gwasembayo? Mukyala Masa, obadde okyanyonyonyola. Fiisa, oyo omukazi mwennyini yalina omwana. Yamubba ku ssomero. N'omunzibako. Naye olaba ggwe, ebyo byonna by'opulani nga mbadde mbisuubira. Gwe olowooza osobola kukyano nsiriwaze? Ozze wano weebuzaabuza mbu tulowooze nti naawe tomanyi mwana gy'ali. Naye gwe olowooza osobola kunsiriwaza? Iggwe kale. Hello?
Madam, kano akawuliddeko. Kaki kano? Ako ka Sapmani. Sapmani osobola okuweereza ssente WhatsApp numbers mu nsi yonna. Okay. Sapmani. Kano nakawulirako Uncle Jordan ng'akogerako ewaka. Ewaka? Kyogamba obeera wa Mr. Jordan? Yes, nze mba akolera ewaka. Okay. Oh, by the way, nze Vanessa. Nice to meet you. Mbadde nina kinjagala nteeseeko. Nnyo. Olaba Uncle Jordan. Abadde ayagala kutegekera Auntie Martha surprise engagement party. Naye yabivuddeko. Kati njagala. Ffe. Nze naawe. Twegatte tubakolere surprise. Wow. Njagala tukibasuuleko obusuuzi nga tebamanyi. Tubayite nga party emaze oteekebwawo. Ebya surprise party nange mbyagala nnyo. Bambi madde nteesa nti ojjo nnyambeko. Obeerewo wano tukole kiri kye twagambye. Gwe ne bw'oyogera nti tomumanyi. Aba tasobola kusigala ng'atutawaanya. Tusobola n'omukwata nti yabbye omwana. Ate nno wamma kikola. Naye lwakuba obuzibu obuliwo nga ndi bize. Ndi bize nnyo nga bw'okiwulira. Ate ku ddwaliro ndiwo bw'omu. Ono omusawo yandibadde annyambako okunsigalirawo yagenze mu liivu. Dr. Bambi wandinnyambye n'ojja. Kubona omukazi bw'avaawo wano tuyinza obutasobola kuddamu mulabako. Bambi yiiyo gye. Bw'ongamba nti nkukubirengako bw'obaayo ne pulaani. Kati Martha olaba? Kati kangeze kukubira kw'ono omusawo yagenze mu liivu, munnyonnyole ebiriwo byonna. Kati bw'anaaba akkiriza okujja okumbererawo okwo ngenda kuba nga nkukubira then nzije. Bambi kinkolere dokita, nyamba buyambi. Ono omukazi gw'olaba mukalu. Yataga kwejjako omulundi gumu. Anti kamukubire. Ndaba oba anaasobola okujja okusigalawo wano. Kati nze ngenda kuba kanjogere naye ngenda kuba nga nkukubira. Nkuwulira ekyanaaba azizeemu. Mu bwangu nnyo ngenda kuba nga nkutuuseeko. Kale musawo.
like singa eno party tugikolera waka. Seriously, ono Madam Mother yinza obutajjaayo. Naye singa tugikolera wanene ku mulimu. Ate vibe y'amaanyi. Oh, wow. Good idea. Wow. Musa, mbadde manyi nindidde kuwaweera. Yeah, kanzireyo nkulindire wabweru. Nkyalizeeko Uncle Jordan waneno. Mu office taliyo. Okay. It's fine. Nkulindire wabweru. Ensonga zino tusobola kuzikwata mpala singa tunaaba tukwataganye. Era kinaagambye ne mukyala Pauline ono ye agamba mwe mwabyo omwana we, namwe mugamba yamulina. Njagala buli omu ali wano akole statement mpaka lwe tunaazuula wa omwana waala watuufu. Sebo, nakugambye nti bano be balina omwana wange. Namuwulidde ng'akabira mu kisenge kyabwe. Bamugalidde mu kisenge kyabwe. Namuwulidde. Ekitegeeza ye gwe mukazi eyazze ewange ejjo. Ofisa, ono omukazi omulaba. Yazze ewange ejjo n'asangayo omukozi wange. N'atandika okumutiisatiisa. N'akyankalanya buli kimu. Ng'akutta akambe ali mu kwagala kumenya luggi lwa kisenge kyange. Bwakamusongamu bwamutiisatiisa bwe yeekalakaasa. Yono nyabo, Vanessa obedde agezaako okukunnyonnyola naye nga sinnakutegeera. Naye kirungi weebale kwereeta ku poliisi. Nange ngenda kuggulako omusango. Attempted murder ne trespass. Ani, nze sinaakuggyako wammwe. Ate ongambye wawulidde omwana wo nga akabira mu kisenge ekyo. Wabitegedde otya? Omwana nabiroose. Byabadde birooto, sinanagendako waabwe. Naye bannange, abantu bazibu. Ebintu bye yakayogera kati abyegaanya mangu ago. Naye ndo omukazi simanyi mumuyita mmere. Nedda nnyabo, sinaakuggyako wammwe. N'ebyo sinana kubyogerako. Nze njagala mwana wange gw'omwabbye. Mumumpe. Mumpe omwana wange. Njagala mwana wange. Mumpe omwana wange. Njagala mwana wange. Gwe totuleekaanira wano. Tolowooza tukola ku gwe wekka. Kakkana. Bwe ŋŋaana, ogenda kunkola ki? Ogenda kunsiba? Nsiba! Weegase ne banene mubbe omwana wange. Lwaki temuzaala owammwe? Lwaki temuleka n'ekisa kye wange? Muzaale abammwe. Mutuleke! Mumuleke! Mutuleke! Mutuleke! Mutwesonyiwe! Mutwesonyiwe! Oba nze alowooza amangu ebitasoboka. Oba nina kufuuka musiru nsobola okufuna emirembe.
wakimpita okufuuka omusiru kuba kufuuka mugezi. Siriwadde busiri wazirwalaavu. Nakubeera ku bbali mutunuulire butunuulizi. Mazima nswadde nnyo olwaleero. Kino kisusse ku kufaayo. Nakwematira nange abenga yannoonyaako. Muleke yeekuume yekka nga sifaayo ku ntambula ze. Oba ate ekyo mpulira ng'ekiyinza omunkyayisa ne mujja mu birowoozo byange. Olaba, tufunyeyo omuntu agenda otuyamba tukikole. Tugenda gikolera wano. Angambye agenda kwogerako ne Uncle Jordan ng'azze. Byayinza okumuwuliriza osinga nze. Ani kw'oyogerako? Ono Liya naawe gw'onsanze ntudde naye awo. Oyo akola ku reception? Yes. Ndimunnyonnyoddemu ne mugamba tukwatagane ng'abakozi tukolere babbosi baffe surprise. N'aŋŋamba bw'alina n'abantu abalala bagenda otufunirayo abagenda otuyambako mu kino. Kati gwe ali obuuza fa tegenda beerako bantu ki? Bameka? Aba basatu. Bantu basatu ku pate? N'abalala. Naawe osobola oleetayo emikwano gyo nga babiri. Kyamazima mikwano gyange tebali jento. Naawe bamanyi ba booda. Nyinza obbaleeta wano ne bakola effujjo ne bafundikira abatuswazizza. Okay. Kati sooka ombuulireko. Obadde okimya ekimu ndeeri. Kati olwo singa tonsanze ku reception buwandiyamuse paka mu ofiisi ya Uncle Jordan n'omuyumbisa. Va ku mukazi wange ggwe. Omukwata amataayi. Va ku mukazi wange ggwe. Musa, olina okuyiga okufuga obusungu bwo. Olina n'okuyiga okuneesiga. Bambi, tondowooleza bubi. Omalamu amaanyi. Kitegedde ekyo kiveeko. Anyway, kati olaba otya oyo omukazi gw'ogambye akola ku reception nga atuyambye n'akubira madamu Martha. Kuba kye tukola ky'abantu abo ate gwe wagambye ogenda yogera na Uncle Jordan yekka. Anti era twaze kwogera ne Uncle Jordan. Ye ayogere ne Auntie Martha. Awo tumanye wa Auntie Martha waali. Era ne Liya kye mugambye. Bw'aba ayogera ne Uncle Jordan, amugambye akubireko Auntie Martha. Fine, twabadde tuzze kwogera na Uncle Jordan naye Uncle Jordan still asobola osigala ng'agamba tubiveeko. Ate ono omukyala abadde akkiriza otuyamba, si bw'ogambye? Mugamba atuyamba amukubireko tusobole omumanya waali. Kati amukubira amugamba eki?
alya pati. Naye Musa, ate manyi bya pati twagambye bibenga byakyama. Pozzi. Kyakutugenda kukola tutya? Mugenda kumpa mwana wange. Mugenda kumpa mwana wange babbemmwe. Matamu mmwe. Mukimanyisa kwa mwana wange. Tuka watusanza mu ssanyu. Nemusije kwa mwana wange. Kumpa mwana wange. Mugenda kumpa mwana wange. Mugenda kumpa mwana wange. Mugenda kumpa. Mulala. Bwatyo zirabika zivaako. Simanyi naye tamanyi mwana kyali. Atya amanyiyo. Oyo yekoza bwekoza oyo omukazi muyaayi. Ani muyaayi? Ani muyaayi? Ani muyaayi?